Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga ebintu bya Fred Lumbuye wamu ne General Muhoozi Kainerugaba byongera ogenda maaso n'okuba nga biwanvuwa bannayuganda bangi naddala abo abali ku ludda oluvuganya nga bali mu kweraliikirira nti oba oliawo Fred Lumbuye bandimutikka ne bamuzza e Kampala alyoka agende mu maaso n'okubeera ng'atulugunyizibwa oba ateekebwe mu basement asobole okuba ng'ayigirizibwa olunyankole. Kakati njagala kubako wano byenkuwa otegeere bulungi nnyo ng'era naye bw'abadde ng'akugamba nti kino kiyinza okuba nga tekisoboka, kiyinza okuba nga kikalubamukko. Kakati nze nkuleetedde ensonga lwaki ensonga eno eyinza okuba nga tesoboka ey'okubeera nga bazza Lumbuye mu ggwanga erya Uganda newankubadde ng'engeri gye kiri nti mu ggwanga lya Turkey aluddewo nnyo ate era ku sayidi emu kiyinza okuba nga kisobokera ddala okubaako ekintu ekiyinza omutuusibwako oba embeera yonna eyinza okuba nga ekwasaganyizibwa okulaba nga Lumbuye either atuusibwako obulabe mu ggwanga lya Turkey oba Butuluuki gy'awangaalira oba ng'asobola okuba ng'akomezebwawo mu ggwanga erya Uganda. Newankubadde nga naye yennyini abadde ng'akugamba nti kyekisoboka waliwo agamu ku mateeka agaleetera embeera eno okubeera nga nzibu nnyo. Era nga gamu ku mateeka ago genkuleetedde osobole okugenda maaso n'okuba nga otegeera ensonga eno lwaki eyinza okuba nga ekalubamu. Waliwo kye bayita UN Convention Against Torture in bracket CAT eggwanga lya Turkey be bamu ku bammemba oba kituyita state party ku convention eno era nga kizibu nnyo eggwanga lya Turkey okumenya etteeka eryo kubanga bakimanyi bulungi nnyo abantu ababadde ba critique oba abo aboogerera zi gavumenti eziri mu buyinza oba bazisekeeterera bw'aba nga addukidde mu ggwanga ng'eryo nga lituula ku kakiiko ako kiyinza okuba nga kizibu nnyo omuntu oyo okubeera nga bamufuna. Waliwo kye bayita 1951 Refugee Convention era ng'etteeka lino nalyo eggwanga lya Turkey lirimanyi bulungi nnyo era nga baalisayiningako kyokka ng'ate tewaliwo kye bayita mutual agreement oba no reciprocal or bilateral extradition treaty wakati w'eggwanga lya Turkey n'eggwanga erya Uganda era nga nakino nakyo kikifuula ekizibu okubeera nga eggwanga lya Turkey lisobola okukkiriza Lumbuye abeere ng'atikkibwa oba abeere ng'akimibwa abakulu mu ggwanga erya Uganda babeere nga bamuzisa ku butaka basobole okumutuusaako obuvune basobole okumutulugunya olw'ebyo bigambo byagenda maaso n'okuba ng'ate agamba bannayuganda. Kakati ebyo ng'obitadde ebbali bano bo bali mu kaweefube ow'okulaba nga kino kiba newankubadde nga nkugambye kiyinza okuba nga kizibu mukko ng'era bwe baagezaako mu mwaka gwa 2021 ne ku mulundi guno bali mu kugezaako wenjogerera ng'ekibiina kya PLU nga kiyita mu Secretary General waakyo omukulu oyo bameddwa nga David Kabanda bategese okwekalakaasa era ng'okwekalakaasa kuno bakutegese ku embassy ey'eggwanga erya Turkey esangibwa mu kibuga Kampala ngenda nakubulire wa weesangibwa ogenda kubeera ng'otegeera. David Kabanda agamba nti ng'oggyeko akulembera ekibiina kyabwe amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba n'abamu ku bakulu abatonotono abasigadde byabuwaze balina okulabikirako ku embassy ya Turkey bwetyo no bwefaanana balina okulabika ku mpaka ku ddembe era nga gwanaagaana ojja kuba ng'aliddemu ekibiina kyabwe olukwe mu bufunzi ojja kuba ng'ajeemedde General Muhoozi Kainerugaba okubeera ng'ogaanye okujja ku kitebe kya Turkey oba ku embassy eya Turkey obeere nga weekalakaasa ng'ezimu ku nsonga ze beekalakaasisa teziri mention ndi wano naye nga buli omu akimanyi bulungi nnyo zandibanga ezikulembeddemu ze z'okulaba ng'eggwanga lya Turkey litikka mbu okusinziira ku bo mbu litikke Fred Lumbuye libeere nga limuzza mu ggwanga erya Uganda mbu era bayinza okuba baagala kwekalakaasa bawalirize President w'eggwanga erya Turkey omunnamukadde amanyiddwa nga Recep Tayyip Erdogan abeere ng'agenda maaso n'okubeera nga ategeera eby'ensonga za Lumbuye ne gavumenti ya mukulu munne General Yoweri Kaguta Museveni nti olwo basobole okugenda maaso n'okuba nga bamutikka. Kino kyagezesebwako baagezaako nnyo kaweefube yakola mu mwaka gwa 2021 era amawulire ne gawandiika minisita n'atuuka n'okugamba ensi ti Lumbuye tumulina era n'ennyonyi bannayuganda ne bagirinda nga babagambye eno y'ennyonyi egenda maaso n'okuba nga ejja erese Fred Lumbuye mu ggwanga erya Uganda nti era agenda kuba nga afeesinga terror charges n'ebigambo ebirala. Mujjukira mu kalulu ka 2021 omukulu Fred Lumbuye Kajubi yayogera ebigambo bingi nnyo ebigambo ebyo ne bireetera abakulu okulowooza nti bayinza okumukimayo bayinza okumukwata kati ne ku mulundi guno kigambibwa okuba nti kibadde kigezesebwa newankubadde nga ye Lumbuye agamba nti tekisoboka. Kakati Lumbuye lwaki agamba nti tekisoboka era ngenda maaso n'okuba nga byonna mbikutuusako. Waliwo n'abamu ku babulooga b'omanyi era abagambibwa okuba nti basayidi ya NRM be basinga okuvuga emboozi eno. General Muhoozi yagamba ajja funa Lumbuye Lumbuye n'atukakasa nti tekijja kusoboka n'ayogera bwe biti kati nagenza olaba agamba mbu yagudde ku information nti waliwo endagaano eyasayiningiddwa wakati wa Uganda ne Turkey bwe kiri n'abantu abamu ndowooza I don't know something like that nga dinga mu ndagaano mwali bamwetaaga. Kakati ebyo byonna bigambo byogerebwa
era nkugambye abamu ku bannamawulire oba ba YouTuber oba ba bloga aba side ya NRM bagezezzaako nnyo okulaba ng'emboozi neetambulira mu layini oba oliawo mwe bajagala. Kakati nze nkuleetedde by'oteekwa okumanya na biki ebituufu ebitambulira ku nsonga eno, era ogenda kutegeera mu vidiyo eno kino kisoboka oba kisoboka ng'aba PLU we balowooza oba tekisoboka nga Lumbuye bw'agamba. Ngenda kunnyonnyola lwaki tekisoboka ate era ngenda kuwa ensonga lwaki wayinza okubaawo ekisoboka. Kkiriza tujjewo akalango kano, bino byonna ngende mu maaso n'okuba nga mbikutuusaako otegere bulungi nnyo nga tewali nsonga yonna tutataaganya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, wali ewale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ensonga yonna, ate ne tuba nga tutambula ffenna ku nsonga za Fred Lumbuye Kajubi, ono nga buloga era nga buloga wa enkyukakyuka oba w'ekibiina ekya National Unity Platform. Amaze ebbanga ddene nnyo ng'omulimu guno agukola, era bannayuganda bangi nnyo balabiddwako nga basiima omulimu omukulu oyo gwagenda maaso n'okuba nga akola, era bangi bamutuuma n'erinnya erya teacher nti ery'omusomesa olw'ensonga nti ebigambo by'abagamba bibanga ebibasomesa butya. Sitwago bweteekeddwa okuba ng'etambula, bangi bamusiimye era ne bamuwa erinnya eryo. Kakati waliwo ate abatamusiimye era bano alabiddwako ng'agenda abatuuma n'amannya agamu ku gatali ga bulijjo agagambibwa okuba nti abamu amannya gano kirabika ge gagenze mu maaso n'okuba nga gabanyiiza. Lumbuye kyamala ne kitegerekeka oluvannyuma nti awangaalira mu ggwanga erya ttake. Gw'atamanyi ggwanga lya ttake we liri, eggwanga lino lituula oba liringa eriri wakati wa continents ebbiri, wakati wa Asia ne Europe. Eggwanga lya ttake we lituula. Eggwanga lino lirina ensalosalo n'amawanga era aga sayidi zombi. Lirina ensalo n'amawanga ga Europe ate n'ensalo n'amawanga ga Asia, kati ligwa sayidi zombi. Naye ate mu mikago egy'enjawulo eggwanga lino kweriri. Ttake eyawula ensalo zaayo n'eggwanga lya ku Asia eyawula ensalo zaayo n'amawanga gano wammanga. Erina ensalosalo n'eggwanga lya Syria mu maserengeta, eggwanga lya Iran mu East, eggwanga lya Iraq mu South East n'eggwanga erya Azerbaijan mu East era. Kakati ataagamu ku mawanga ga Europe geeyawula nago ensalo, kuliko eggwanga lya Armenia, kuliko eggwanga lya Georgia, eggwanga lya Bulgaria wamu n'eggwanga erya Greece. Eno mu West ne mu North West eggwanga lya ttake bwe lityo bwe liyimiridde. Diri ku kontinenti bbiri bw'oyinza okugamba, era lino lyefaananyirizaako eggwanga lya Russia. Kakati ttake eringa eri mu Middle East, eringa eri mu Europe, eri awo bwetyo, naye nga kyazuulwa oluvannyuma nti Fred Lumbuye Kajubi lirina eggwanga gy'agenda maaso n'okuba nga awangaalira. Eggwanga lino lifugibwa omukulu amanyiddwa nga Recep Tayyip Erdogan, ono nga ye mukulembeze w'eggwanga eryo. Oyo omusajja omu ku basajja abakambwe abagambibwa okuba nti bo tebamala gaseka era tebazannyira mu nsonga z'amawanga gaabwe, tebamenya mateeka, bamanyi kye kitegeeza kye bayita eddembe ly'obuntu, era nga kizibu nnyo okujja ne bamudyekadyeka nti omuntu ono tumwagala lwa nsonga avuma oba lwa nsonga ayogera ebigambo ebyagala okujjako ebisekeeterera gavumenti y'obukulu. Oyo si kyangu kyakumala gakkiriza. Fred Lumbuye n'asinzira ku nsonga ezimu n'abategeeza nti tekisoboka. Gye buvuddeko Jerome Muhoozi Kainerugaba alina ebigambo byayogera ng'ategeeza nga bwozze ng'obiwulira controversial ng'alinga atiisatiisa eggwanga lya ttake nga bw'ajja ogenda maaso n'okuba ng'alikola ekyaja bw'oba si ekyo ajja agenda maaso n'okuba nga bafulumya n'eggwanga erya Uganda bwe kinaaba kisobose, oba bajja kukomya enkwatagana ya ttake ne Uganda ejja kuyimirira olw'ensonga ya Fred Lumbuye nti singa ttake tegenda maaso nakubanga ekkiriza Lumbuye adde Uganda ajja agenda maaso n'okuba nga abafuukira akayinja mu ngatto, era ziba teziri busa. Akulira oba Secretary General ow'ekibiina kya PLU General Muhoozi Kainerugaba kyakulembera amanyiddwa nga David Kabanda n'ayisa ebigambo bino biwammanga. Ebigambo bino okumanya byabadde serious, byafulumiddeko ne ku mikutu egy'enjawulo nga balaga nti bateekateeka okwekalakaasa, baagala okulumba oba bateekateeka okulumba embassy ey'eggwanga erya ttake mu kibuga Kampala. Embassy eyo ebeere nga etegeera nti ensonga gye baliko bali serious, era nga mu kwekalakaasa kwabwe egimu ku miramwa gyekuusa ku ebyo ebigambo General Muhoozi Kainerugaba bye yateeka ku mukutu gwe ogwa X, ng'ebigambo ebyo si birala kwe kutegeeza nti eggwanga lya ttake liteekeddwa
okusindiikiriza okubawa Fred Lumbuye abeere ng'akomawo mu ggwanga erya Uganda kubanga bo bamwetaaga. Era ne wabawo ekiwandiiko ekyafulumye kinjagala tuyiteeyitemu. Muhoozi's PLU plans to protest outside Turkish embassy. Here is why. Embassy ya Turkey bwetyo bwefaanana. Wulira bwe bakugamba mu kiwandiiko kino nga bagamba PLU plans to hold a protest outside the Turkish embassy in Kampala. David Kabanda ordered all PLU leaders to attend or risk losing their positions. David Kabanda yagambye nti member wa PLU yenna anaagaana okujja mu kwekalakaasa kuno ajja kugobebwa mu kibiina kubanga kijja kuba kiraga tajja kuba ajemedde akulira ekibiina ekyo. The feud started after Muhoozi demanded 1 billion from Turkey and threatened diplomatic actions. Mujjukira eggwanga lya Turkey ligambibwa okuba nti lya taking over obuvunaanyizibwa obusinga obungi mu ggwanga lya Somalia. Eggwanga lya Somalia jjukira amagye ga UPDF gabadde ge galinga agakulembedde omukago gwa AMISOM mu kulwanyisa akabinja ka Al-Shabaab. Era nga kigambibwa nti amagye ga Uganda gabadde gakuba akasente akawerera ddala wakati mu kugenda maaso n'okukola ebikokweto eby'enjawulo mu ggwanga lya Somalia. Kati gye buvuddeko twakuwa amawulire ng'eggwanga lya Turkey liringa eritandise okuteking over era ng'eggwanga lya Somalia liringa eriri mu kusindiikiriza Uganda then obuvunaanyizibwa babukwase eggwanga erimanyiddwa ng'erya Turkey okulwanagana n'akabinja ka Al-Shabaab. Kakati nno ne kiraga nti Turkey erabika eringa eyingiridde ddiiru Uganda gye badde genda maaso n'okuba ng'efunamu. Kakati nga kigambibwa nti byatandikira General Muhoozi Kainerugaba n'ategeeza nti ayagala akawumbi kalamba akadoola okuva mu ggwanga lya Turkey mu kubanga limunyiizizza nnyo. Era n'ategeeza ebigambo bingi nnyo nga bwe twabikuwa. Era ne gye buvuddeko n'agattako ebigambo nti Turkey bw'etaaliriizinga oba bw'etaasindiikirize Lumbuye kumuleeta wano, enkolagana yaabwe eyinza okuba eri mu lusuubo. General Muhoozi Kainerugaba nga byemu ku bigambo byayogera. Kati mu kiwandiiko wano batugamba Uganda's Patriotic League of Uganda PLU, a political pressure group aligned to Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba, is planning a demonstration outside the Turkish embassy in Kampala following weeks of tensions between Muhoozi and the government of Turkey. Nti ekisinde ekya PLU pressure group ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda kipulaninga okutegeka okwekalakaasa okw'emirembe wabweru w'ekitebe obwewa embassy ey'eggwanga lya Turkey mu kibuga Kampala oluvannyuma lwa weeks eziyise nga waliwo tensions oba nga waliwo bunkenke wakati wa gavumenti ya Turkey ne General Muhoozi Kainerugaba. Uliriza wano nno Lumbuye yakugambidde nti ne bannayuganda abali e Turkey bandiwunzika nga bafunye ebizibu. The planned protest was announced on Thursday morning by PLU Secretary General David Kabanda, who directed all party leaders and central committee members to attend. Nti okwekalakaasa kuno kwalangirirwa mu mwezi ku lunaku olwokuna olwa wiiki eno nga kulangirirwa Secretary General ow'ekibiina kino amanyiddwa nga David Kabanda. Era nga mu kulangirira bino yategeeza nti bammemba bonna ab'ekibiina kino bino si byakusaba wabula byabuwaze bateekeddwa ogenda maaso n'okuba nga babaayo. Era ate abeeyo ajja kuba ajeemedde mukama waabwe akulira ekisinde kino nga ye General Muhoozi Kainerugaba. David Kabanda nga bw'atyo bw'ategeeza nti ataatendinge ajja kukifuuwa ng'akizza munda. Era mu bigambo bye bamukwoti nga yagamba bw'ati, a demonstration will be held at the Turkish embassy. Okwekalakasa kujja kubeerawo ku embassy ya Turkey. He added that all appointed leaders were required to participate and warned that absence would be treated as resignation from their positions within the organization. Uliriza. Yagamba nti okwekalakasa kuno we kunaaba kugenda kubaawo ku embassy y'eggwanga lya Turkey nti omuntu yenna, memba yenna ne bw'oba oli ku ddaala ki mu kisinde kino ekya PLU oba mu kibiina kya PLU oteekeddwa okubaawo. Bw'otaabeewo ejja kuba sayini eraga nti olekulidde ekibiina kya PLU. The protest stems from a diplomatic feud triggered by a series of controversial social media posts made by General Muhoozi Kainerugaba in April. Nti okwekalakasa kuno kusinziira ku kye bayise diplomatic feud okwali triggered by controversial social media posts General Muhoozi Kainerugaba ze yateeka nga ku mukutu gwe ogwa X ng'alumba eggwanga erya Turkey ye yennyini naddala mu mwezi ogwo ogwokuna oguwedde. In the new deleted posts zino ne zimu zaggyibwayo. Muhoozi demanded $1 billion from Turkey as compensation for Uganda's military role in Somalia. Ke kali ke nkugambye
arguing that Ugandan troops had carried the burden of fighting Al-Shabaab militants, while Turkey benefited economically from investments and infrastructure projects in Somalia. Nti Muhoozi yatwitingako ng'agamba nti ayagala eggwanga lya Turkey likwata akawumbi kalamba akadoola likasasule Uganda. Olw'ensonga nti Uganda ya taking a risk negenda nerwanagana n'abayekera bana ba Al-Shabaab, yokate yo Turkey nga ye benefiting oba nga yefuna yeganyulwa mu ggwanga lya Somalia naddala mu projects UPDF mboze yali ekoze. Turkey nga yefunamu economically nga ye mu investments Uganda ze yali ekoze mu ggwanga lya Somalia. Naye nga jjukira amawulire ago twagakuwa nga eggwanga lya Somalia liringa eriri mu kusindiikiriza Uganda ate nga liringa eriri mu kwaniriza Turkey. Kakati eyo gye byatandikira. He also threatened to end diplomatic tensions with the Turkey within 30 days, close the Turkish embassy in Kampala and block Turkish Airlines operations in Uganda. Nti agenda maaso n'okutiisatiisa. N'ategeeza nga bw'agenda okuyimiriza oba okukomya enkolagana ya Uganda ne Turkey mu nnaku 3. Era n'agattako nga bw'agenda okuggala ekitebe kya Turkey mu kibuga Kampala. Nti era n'agattako nti agenda kubulookinga ennyonyi ya Turkey oba Turkish Airlines okubeera nga teziddamu kuoperatingira mu ggwanga erya Uganda. Byali bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba newankubadde ebimu yamala n'abidiriitingayo. The remarks sparked backlash and mockery from Turkish social media users, escalating online tensions between Muhoozi supporters and Turkish commentators. Nti ebigambo bino byanyiiza era byaleeta akanyamberege wakati w'abamu ku ba social media ba bloggers, ba social media influencers mu ggwanga lya Turkey bangi baali yakitinga ku bigambo bino, era mbu ne batandika n'okulaba nga bino ebigambo ebitali bya lubalaato. Era mu ggwanga lya Turkey kigambibwa nti buli munnayuganda we yali baamubuuzanga 4 na 5 ku bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Munnayuganda yenna awangalira mu Turkey baamubuuzanga 4 na 5 ku bigambo ebyogereddwa oba ebyali byogeddwa General Muhoozi Kainerugaba. Bannayuganda bangi ne bagezaako okwewozaako, abamu ne batandika n'okulaga nti munnange ffesi eyo gavumenti gye tukkiririzaamu. Awo nno abamu ne balyoka bafuna akalembereza. According to analysts quoted by regional media, Uganda's frustrations partly stems from the country's long military involvement in Somalia and African Union missions. Nga bwe nakugambye nti newankubadde bino ebirala byonna bibadde nga byogerebwa, naye nga kigambibwa nti obunkenke n'ebizibu ebisinga byandibanga byava ku role oba obuvunaanyizibwa obwaweebwa eggwanga lya Turkey ng'ate Uganda yemaze ebbanga ng'erwanagana n'abayeekera bana ba Al-Shabaab. Nti kati Turkey ate yeringa kati gye basuusuuta era gye balinga gye bawadde omukisa okujja beere ng'egenda maaso n'okuteekinga ova obuvunaanyizibwa Uganda bwe badde ekola wansi w'omukago gwa AMISOM oba African Union Mission in Somalia. Kakati awo obunkenke bwe bwatandikira. Uganda has been one of the biggest troops contributors since 2007 and has suffered heavy casualties in the fight against Al-Shabaab. Nti Uganda okuva mu mwaka gwa 2007 y'emu ku mawanga gabadde gasinga okudeployinga mu ggwanga lya Somalia okulwanagana n'akabinja kana ka Al-Shabaab. Nti era Uganda efiiriddwa abajaasi bangi. Kati kino kireetedde omukulu okulaba nga Somalia okulaba nga etiitibya Turkey okuba nga ate kibanyiiza. Muhoozi argued that Turkey entered Somalia later and benefited from a more stable environment created partly by Uganda and African Union forces. Muhoozi yategeeza nti ekimu ku bimunyiiza ly'eggwanga lya Turkey okuyingira mu Somalia ne litandika okunyumirwa, okweyagalira n'okubenefiting oba okuganyulwa mu ezo oba mu ddembe mu bitundu ebimu ebireetekeddwamu eddembe amagye ga UPDF. Despite the online attacks and threats, official diplomatic relations between Kampala and Ankara have remained intact. Tinewankubadde bino bibadde nga byogerwa. Enkolagana wakati wa Kampala, Uganda ne Ankara, Turkey, enkolagana ebadde yo ekyaliwo diplomatic relations zibadde zikyagenda maaso n'okubanga weeziri oba olyawo nga birabibwanga eby'olubalaato. Last month, Uganda's Foreign Affairs Minister JJ Odongo Abubeka met Turkish Ambassador Mehmet Fatih Akke in Kampala, where both sides reaffirm bilateral cooperation in trade, infrastructure and education. Nti paka omwezi ogwo oguwedde ambassador w'eggwanga erya Turkey wamu ne minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga erya Uganda amanyiddwa nga ono kati abadde minister takyali, JJ Odongo Abubeka yasisinkana ambassador wa Turkey Mehmet Fatih Ak mu kibuga Kampala, mbu ne baddamu ne babaako enkolagana oba enzikiriziganya ze baatuukako
ezimu ku ezo abamu ku ze bagamba nti wandibaawo endagaano eyasayiningibwa oba wandibaawo enteeseganya ezaatuukibwawo wakati wa Turkey ne Uganda ku nsonga za Fred Lumbuye. Era okutya ne kutandikiraawo nti omusajja tebamutikkiraawo, ebigambo ne bitandika. Naye nga kigambibwa nti bano baali bakkaanya ku birala. PLU has previously organized demonstrations against foreign missions, including protests targeting the German embassy over what the group described as interference in Uganda's internal affairs. Ekisinde kino kya PLU nga bateeseteese okwekalakaasa okwo ku kitebe kya ggwanga lya Turkey. Mbo bagamba nti eggwanga lino lisusse okweyingiza mu nsonga ez'eggwanga erya Uganda. Naye nga nsonga ki? Ensonga enkulu egambibwa okuba nti neya Fred Lumbuye erabikanga mweri. Ekiwandiiko ekyo sikikumalidde eyo, naye genda ku official website omukutu gumanyiddwa nga Pulse Uganda, ojja kusangayo story eyo, bajja gikuwa mu bujjuvu otegeere bulungi nnyo. Era oluvannyuma lw'ebigambo ebyo bannayuganda ne batandika ogenda maaso n'okuba nga babitematema, n'ogenda maaso n'okuba nga babikubaganyaamu ebirowoozo nga bagamba Lumbuye bamuliko. Era abamu bagamba nti Lumbuye ono kyandibanga kyangu okumuzza olw'ensonga nti awo mu ggwanga lya Turkey aluddewo nnyo, ate nga naye yawulirwako ng'akyogera nti ekituufu newankubadde ndi safe naye ate nduddewo nnyo. Oba olyawo yandyetaaze abayinza okumuyambako okulaba ng'asobola okufuluma eggwanga lya Turkey. Era ne Mubaraka Munyagwa bwe yabadde ayogera ne Kasuku yamubuuzizza ekigambo ekyo n'ayogera, newankubadde nga ye mu bigambo bye yanafuyizza nnyo era n'alaga nti mu ggwanga lya Turkey kyangu okuggyayo Fred Lumbuye. Nga sinnakuwa bigambo bya Munyagwa ngenda kuzzaako emabega. Dr. Nico mumumanyi mwenna. Omukulu oyo mumumanyi mwenna naddala bw'oba ng'oli munnankyukakyuka. Bamuyita Dr. Nico, munnansi w'eggwanga erya Turkey, wabula alina munnansi w'eggwanga erya Netherlands oba Budaaki, naye ng'alina akakwate ku Uganda. Alina abaana be yazaala mu mukyala omunnayuganda, yawasako omukyala omunnayuganda. Era omusajja oyo ekyamwawula n'omukazi omunnayuganda gwe yali awasizza kwe kubeera nti omukyala oyo yakizuula nga yali muwagizi wa NRM, sinakindi nga yali mukungu mu gavumenti ya NRM. Omusajja ono okumanya alabika yayagala enkyukakyuka n'ekibiina kya NUP, yatuuka okulekawo omukazi nti olw'okuba omukazi wa kibiina kya NRM mu ggwanga erya Uganda, kyokka nga ye munnansi w'eggwanga lya Turkey. Kati kiki kye yakoze? Bwe yalabye ensonga za Lumbuye zitambula, yakutte essimu n'akubira, jjukira mu ggwanga lya Netherlands waliyo embase eya Turkey, n'akwata essimu n'akubira embase eya Turkey mu ggwanga lya Netherlands n'abategeeza ku nsonga zino ezigenda mu maaso. Era embase ya Turkey baamukutte bulungi nnyo n'abannyonnyola, nabo ne bamunnyonnyola ebigambo bye njagala owulire. Thank you for calling the Consul General of the Republic of Turkey in Amsterdam. Good morning. My name is Nico Schoonwoert, EU Ambassador for the National Unity Platform. 5 years ago, I went to your consulate here in Amsterdam, and the reason is that a comrade of mine called Fred Lumbuye, he is a refugee in Turkey, and me and my fellow Ugandans are very concerned that he might be extradited. It may be possible for you to clarify the situation, so that's why we are urgently seeking contact. Mostly we are requesting that Fred Lumbuye is not extradited to Uganda. Thank you. Thank you, sir. Yakuba essimu gye buvuddeko bino nno si byadda nti n'ategeeza abakulu ku embase y'eggwanga erya Turkey, embase eri mu ggwanga erya Netherlands mu kibuga Amsterdam. Yabategeeza nti nze Nico ndi ambasada w'ekibiina kya National Unity Platform ku lukalu lwa Bulaaya, era nina akakwate ku ggwanga erya Uganda. Wabula omu ku bakomradi bange nga bw'owulidde agambye, Fred Lumbuye awangaalira oba refugee mu ggwanga erya Turkey, eggwanga lyammwe. Era olw'ensonga nti refugee mu ggwanga lya Turkey tulina okutya tuwulira bye tuwulira nti wandibanga waliwo enteeseganyiza okwagala okumutikka okumuzza mu ggwanga erya Uganda. N'amutegeeza tukimanyi waliwo amateeka galina okugobererwa, wabula tusaba mubeere nga temukola nsobi kugenda maaso nakubanga mutikka Fred Lumbuye okumujja mu ggwanga lyammwe okumuzza mu Uganda olw'ebyo ebiyinza okuba nga biyinza okuddirira. Era oli n'amutegeeza kyensonga tugifunye bulungi nnyo
era tugitegedde nga kiyinza okuba ekizibu ennyo ogenda maaso n'okubanga akomezebwawo. Era ebigambo bino Fred Lumbuye yatuuka n'okugumya bannayuganda n'abategeeza bannange ali seefu, wabula tekimujjako kubeera nti ewantu aluddewo nnyo wasobola okubaawo ekikolebwa kubanga bino tuzze nga tubiraba. Njala bategeeza teri asobola kundipootinga kunziza Uganda, tekisoboka. Njagala mbeere clear, teri asobola kunzijja wano kundipootinga Uganda, tekisoboka. Kulw'amaanyi gammwe, obuvumu n'amaanyi g'ensi yonna tebasobola kunziza Uganda, kyensobola obbagamba bakyankuuma wano. Wabula nga bwe nabagambye nti nduddewo nnyo njagala kuvaawo olw'ensonga nabagambye banyima passport ya Uganda, ebisigadde byabwe sobola binyumya nga bwe mbagambye kubanga buli nsi erina amateeka gayo n'ebiragiro nenga bankuuma. So njala bagamba saagala mweraliikirire nti oba basobola okukola ki okunzeeka, ekyo tekiriyo. A few moments later. We are People Power Movement in Uganda, opposition political party. We have our brother in Turkey. He's a political activist online. He was kidnapped in Turkey. Turkey authorities, they say they don't know where he is. And the Ugandan government, the dictator government said they know where he is. So when we got a private investigator from the United States, they told us his cell phone is in the Ugandan embassy in Turkey. So we are here. We want to know if the Turkey government knows about it. Or if they don't know, we report a missing person in Turkey. Kakati bino ebintu ebimu byaddako. Fred Lumbuye nga bw'omuwulidde akugambye tekisoboka, tewaliwo muntu yenna asobola kumufulumya oba kumudipootinga kumujja mu ggwanga lya Turkey, era nga kituufu olw'ensonga nti waliwo amateeka agagenda maaso n'okuba nga gagobererwa. Wuliriza. International law strictly prohibits Turkey from forcefully returning or extraditing Fred Lumbuye to Uganda if doing so puts his life or safety at risk. Amateeka gafuga ensi yonna. Turkey nga signatory ku mawanga ago tekkirizibwa era tesobola kusindiikiriza Fred Lumbuye kudda mu Uganda oba kumudipootinga oba kumutikka kumukwasa gavumenti y'eggwanga lya Uganda singa kiba kimaze okukakasibwa nti bw'agenda e Uganda agenda kusibwa, agenda kutulugunyizibwa oba eddembe ligenda kubeera mu ku risk, tesobola kukwata Fred Lumbuye ne bamuwaayo. This legal framework was successfully utilized by his legal team in October 2021. Kino kyalabwako mu mwaka gwa 2021 mujjukira saga we zaabeererawo nga batugamba Lumbuye bamutisse era ennyonyi simaamu girinde entebe yiye ejja naye nga Lumbuye teyaliimu era nga kyazulwa oluvannyuma yamala n'ateebwa. Lumbuye yali akuumiddwa ku kitongole ku kitebe ekimu ba ku embase era nga kigambibwa nti singa embase yali terina buyinza bumufulumya wabula ate nga yali ku embase lwansonga mukadde ako passport ye yali yaggwako. Oluvannyuma lw'okukizula nti tebasobola baali bamumye passport n'ebigambo ebirala byabifaanana bwe bityo, embase ya Uganda mu ggwanga lya Turkey kyagizitowako n'ekwata Lumbuye n'emuzza mu ggwanga n'emuzza mu mikono egya gavumenti ya Turkey era nga kigambibwa nti oluvannyuma lw'ekyo okubaawo bw'abanga afulumye embase ya Uganda eba terina yadde obuyinza yadde olukusa okumuvunaana okumukwatako ne bwayimirira ebbali wa embassy ne bamulengerako wali tebalina kye basobola kumukola kubanga abeera wansi w'amateeka g'eggwanga eryo erya Turkey gy'abaali. Agamu ku mateeka agamuprotectinga, wuliriza, waliwo kye bayita principle of non-refoulement. This is the most powerful barrier preventing his return. Eno yemu ku powerful kwegamba yemu ku kyokulwanyisa ekikya oba lino lye limu ku tteeka oba kawaayiro oba ekyokulwanyisa ekikyasinza okubeera protective gyali nga tekisobola kukkiriza yadde ensi yonna okusobola okukola kino newankubadde ng'ensi ezimu amateeka zigamenya. Under the international human rights law, the principle of non-refoulement forbids any country from expelling or returning a person to a territory where they face a real risk of prosecution, torture, or cruel or degrading treatment. Etteeka lino terikkiriza era likugira gavumenti yonna ne bweba ya America ne bweba ya nsi ki okukkiriza omuntu ekika ekyo okuddizibwa mu kitundu oba mu ggwanga gy'amanyiddwa bulungi ennyo nti asobola okubeera persecuted, asobola okubeera tortured,
oba asobola okuweebwa okumutreatinga mu mbeera etali ya bulijjo oba okutulugunyizibwa. Wansi wa principle of non-refoulement waliwo ebintu bino wammanga oba obuwayiro buno wammanga. UN Convention Against Torture, CAT. Turkey is a state party to this convention. Article 3 explicitly states that no country shall extradite or return a person if there are substantial grounds to believe they would be subjected to torture. Kati, Turkey, member ku kye UN Convention Against Torture, signatory kuteeka eriyo wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte. Tekkirizibwa kubeera nga wansi w'akawayiro namba 3 tekkirizibwa kubeera nga esobola okuwaayo omuntu ekika ekyo abeere ng'agenda mu kitundu oba mu ggwanga lyamanyiddwa obulungi nti asobola okubeera subjected to torture oluvannyuma lw'ebigambo Fred Lumbuye lyabadde ng'ayogera okumala ebbanga lyonna. Contribution ye ku struggle okumala ebbanga lyonna kimuleetera kugamba kimuwa garanti ey'okubeera nti eggwanga lya Turkey ne bwe liba likikoze liba limenye mateeka ate nga tukimanyi bulungi nnyo Turkey si lyemu ku mawanga agayinza okwanguyirwa okumenya amateeka agali international bano nonsense. Because Ugandan opposition and legal teams argued that Fred Lumbuye would face severe state-sponsored torture upon arrival, Turkey is legally obligated to reject Uganda's extradition requests. Uganda newankubadde badde ng'esaba eteekayo request zaayo Lumbuye bamuzze, ekibiina kya National Unity Platform nga kiyita mu bannamateeka baakyo ne mu mikago egy'enjawulo baategeeza dda gavumenti y'eggwanga erya Turkey nti ono y'omu ku basekeeterera gavumenti ya General Kaguta Museveni era y'omu ku bannayuganda abalwanirira enkyukakyuka, y'omu ku bannayuganda abalwanirira eddembe ly'obuntu erigenda mu maaso n'okulinnyirirwa gavumenti eri mu buyinza mu ggwanga eryo nga kitegeeza Turkey yategeera dda nti omusajja ono kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo eri sayidi y'opposition era Turkey yategeera dda nti omusajja ono bano abasajja kye basaba kye bayita extradition request gavumenti ya Uganda kyebasaba buli kaseera kiyinza okuba tekisoboka kubanga baakitegeera nti ono balina ensonga lwaki baagala bamuzzeeyo bamanyi kiki kye bayinza okuba nga bamukola. Waliwo kye bayita the 1951 Refugee Convention. This prevents the return of refugees or asylum seekers to countries where their lives or freedom are threatened based on their political opinions. Refugee Convention yene ya 1951 1951 yasayiningibwa preventing oba eziyiza omuntu yenna nga refugee oba asylum seekers nga badde ali ku asylum okubeera nga addizibwa mu ggwanga eryo gye yadduka oba gye yava olw'ensonga z'endowooza zaabwe mu byobufuzi. Zino ndi mukuwa nsonga lwaki kino tekisoboka okulaba nga Fred Lumbuye bamutikka. Waliwo kye bayita absence of a bilateral extradition treaty. Extradition is not automatic. It requires formal legal mechanisms between countries. Tewaliwo nkolagana kye bayita extradition treaty wakati wa Uganda ne Turkey. Eyo ndagaano tesayiningibwangako okujjako nga banaagisayininga olwaleero. No mutual agreement. There is no reciprocal or bilateral extradition treaty between the government of Uganda and the Republic of Turkey. Tekisoboka olw'ensonga ey'endagaano teriiwo. Because no such treaty exists, Turkey is under no international obligation to hand over individuals accused of political crimes or local legal infractions such as Uganda's Computer Misuse Act to Kampala. Turkey eri wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte era nga signatory ku mateeka ge nkusomeddeko terina buvunaanyizibwa bwonna buyinza kugisabibwa era teyina lukusa lwonna lugiweebwa kusobola kutikka munnansi wa ggwanga ddala kumuzza mu ggwanga eriyo nti olw'okuba ayinayo emisango gy'ebyobufuzi oba nti olw'okuba ayina kye yakola nga mu Uganda bwe baali bayisa Computer Misuse Act simala eryali lyagala okufuuka etteeka ne balisuula nti ne waaba etteeka eryo yalimenya Turkey teyina buyinza era teyina buvunaanyizibwa kutikka muntu oyo kumuzza mu ggwanga lya Uganda oba eggwanga eddala lyonna. The political offense exception nakano kawayiro weekali. Under general international extradition laws, countries routinely deny extradition for crimes that are purely political. Nti amawanga agasinga obungi nga ne Turkey mwogitadde wansi w'amateeka g'ensi yonna under general international extradition laws amateeka gavunaanyizibwa ku kutikka abantu okubazza mu mawanga gaabwe. Turkey tesobola olw'ensonga nti singa ensonga etikkisa omuntu ebeera political ate yeyongera kunyweza bunyweza nti kakati Lumbuye byayogera biri political
aseketerera gavumenti y'abasajja abali mu buyinza, kino kiba kitegeeza eggwanga lya Turkey newe wandibaddewo ensonga endala eriwaliriza okumuta oba okumutikka, kino kyokka ekyokubeera nti ensonga ziri purely political kyongera okumunyweza n'okumufuula safe mu ggwanga eryo nti tekisoboka olw'ensonga olwanzikiriza ye mu byobufuzi, ekyo kyokka kimuwa protection. Wuliriza. The Uganda government's charges against Fred Lumbuye, such as sedition, spreading fake news about leadership, and computer misuse, are classified internationally as political speech or political dissent rather than violent felonies. Nti ebigambo Fred Lumbuye byayogera, government ya Uganda byegamba nti oba spreading fake news ku bukulembeze bwa General Kaguta Museveni, ayina abakungu baavu bla bla n'ebirala bifaanana bwe bityo, nti kino kyongerera ddala okukakasa n'okukkaatiriza nti ebigambo bye it is the political speech all political dissent rather than violent felonies, nti talina musango gwe yali azizza wabula bino biri political, kitegeeza tebasobola kubeera nga bamutikka. International custom dictates that sovereign nations like Turkey will not cooperate in transferring an individual to face a trial for criticizing a foreign political regime. Uliriza, Turkey wansi w'amateeka g'ensi yonna tekkirizibwa kukooperatinga mu kukyusa kisoba kuwanyisiganya bantu nti oba kukwata bantu individuals okubatwala bafeesinge ebibonerezo mu mawanga gye bava olw'okwagala oba olwaki tuyita criticizing a foreign political regime, nti olw'okuba bavumiridde gavumenti eri mu ggwanga eddala nti kati Turkey ekwata ono ebeere ng'emuzzaayo emutikka emuzze mu ggwanga erya Uganda, tekisoboka. Era bw'owulira akyogera aba akulimba. Waliwo kye bata restrictions on Interpol red notices. While the Uganda government attempted to use Interpol to track and capture Fred Lumbuye, Interpol is governed by strict neutral protocols. Government ya Uganda yageza nako naddala mu biseera biri ebya 2021 yageza nako okweyambisa international police oba kye bayita Interpol, polisi y'ensi yonna babiri nga batrackinga n'okwarestinga oba oli awo n'okufuna Fred Lumbuye bamuwambe bamuzze mu ggwanga erya Uganda. Kino tekisoboka olw'ensonga Interpol erina amateeka geegoberera kye bayise strict neutral protocols, amateeka geegoberera nti olw'okubeera nti gw'oli mu buyinza ow'oludda oluvuganya wabadduse yeekwese mu ggwanga lya Tanzania nti gw'okozese Interpol egende mukuleetere, tekisoboka. Agamateeka Interpol gagifuga. Article 3 of the Interpol's constitution. This article strictly forbids Interpol from engaging in activities or interventions of a political, military, religious or racial character. Interpol tekkirizibwa eyina etteeka erigifuga akawaayiro namba 3 mu constitution yaabwe, tebakkirizibwa era bali forbidden ogenda maaso n'okubanga abengaginga mu activities oba interventions eziri political, military, religious or racial character, nti nze olw'okuba gundi yansosola mu ggwanga oba gundi tetukkiriziganya mu ddiini oba gundi ayina akabinja k'ebyokaabo k'abalwanyi kategeka oba ayina ekibiina ky'obufuzi kyawagira, ekyo tekikkirizibwa. If a state tries to use Interpol to hunt down a blogger or dissident for political speech, Interpol will cancel or refuse to enforce the red notice. Government ya Uganda ne bw'enaasaba polisi y'ensi yonna Interpol eteekawo kye bayita red notice ku Fred Lumbuye, tekisoboka. Kyekigambo ky'olabaawo olw'ensonga Interpol bino ebejja bitaninga down, tesobola kuwuliriza nonsense oyo. Territorial sovereignty and diplomatic immunity. Uliriza, international law protects Fred Lumbuye from physical reach by Ugandan state agents while he is on Turkish soil. Uliriza, international laws amateeka g'ensi yonna gaprotectinga Fred Lumbuye okubeera nga physically Uganda state agents tebasobola na kumutuukako yadde okumusemberera, tekisoboka kubanga amateeka g'ensi yonna gamuprotectinga. Uliriza wano, sovereign jurisdiction. The Uganda police or military cannot legally operate, arrest or seize anyone within Turkey. Ab'ebyokwerinda gavumenti ya Uganda oba amagye ne bw'abaduumira amagye ne bw'abaani tasobola kukkirizibwa kusemberera okwarestinga oba okutuuka ewali Fred Lumbuye mbwamukwate ne bw'amutuukako n'amuwa ne handshake n'amubuuzaako awo okawuka kye kisobola okukoma, ate ekyo Lumbuye yalina okuba nga yakikkiriza. Consular limitations. While a foreign embassy like a Ugandan embassy in Turkey has jurisdiction over its internal building, agents cannot step outside the embassy walls to detain a citizen on Turkish soil. Kyekiri kye nagambye, yadde Uganda ina embassy mu ggwanga lya Turkey, ba agent oba bakungu ba Uganda ku embassy eyo
tebakkirizibwa era bayinza n'okubatikkirawo nabo musimanya bafulume embase yaabwe bagende bafeffette Fred Lumbuye toboli abo bamufune babeeko kye bamuteekako tekikkirizibwa tekisoboka era tebasobokera ddala newankubadde bano bowulira boogera bo bakulaga ng'ekintu ekyangu. There is an agreement that was reached between Turkey ne government oba yawange naye nga mu bye baayogera mwalimu n'omukomyawo mu ndagaano ate nazzeemu olaba yesterday General Muhoozi I think obudde bukya yazzeemu okutabukira Turkey era n'agamba nti wajja kubeerayo okwekalakaasa Abannayuganda nga beeyiwa ku embase ya Turkey. Simanyi nsonga ki zaaviiriddeko ebyo naye Lumbuye agamba eri ali mu kutya ettaka aluddewo nnyo era agamba anoonya ngeri gy'avaawo. Lumbuye abaana abali ettaka Asia ne South Africa muvuma abantu nga mulekamu awo teri muntu newe mbanze civilian nga sitidde Katonda teri kye siyinza kukolera ttaka obe South Africa nga sitidde Katonda ng'ovugyeko nti ntya Katonda kubanga nze toyinza kunvuma ne kukola kintu kibi ngamba why wenyiga nkutwala mu kooti kubanga bagamba ekibi kyanukule n'ekibonereza ekikyenkana not somebody kuvuma ate gwe n'omu you see. But do you think General Muhoozi is serious about Lumbuye ettaka aveewo singa mbadde Lumbuye n'andirinnye eryato nengwa Europe nengwa mawanga gali ku bizinga bya Italy wa ettaka Lumbuye aveewo twabyogera wano naawe ebyo byakaaba aveewo ate kankunnyonnyole mukulu Lumbuye ne banno boyita bannankyukakyuka they don't value you. You'll see. Kati nga totunulidde ani ayogera na biki byayogera mu byayogedde mulimu okusinzira ku bye tusomye wano mulimu ebituufu mulimu n'ebitali akugambye ekisooka ekituufu Lumbuye ettaka aluddewo ekyo kiyinza okuba kitegeerekeka naye ate kyayogeddeko tekisoboka olw'ebyo by'owulidde era byengenze maaso n'okuba nga nkutegeeza Fred Lumbuye ali protected mu ggwanga lya ttaka only that nti aluddewo nnyo wayinza okubaawo nga bw'omanyi nti oba kumutuusaako obulabe n'ebirala ebifaanana bwe bityo eyo ensonga egenda maaso n'okuba nga etegeerekeka kakati wuliriza okugamba nti mu ggwanga lya ttaka South Africa ne wa nga ye bwakugambye nti agamawanga tegali safe nti era temuvuma abantu nga mulekamu simanya biki naye yennyini omuntu wa bulijjo alina kyasobola okukola bulabula ebyo byayogera njagala okukuwa amawanga genkugamba nti tekisoboka era mugana amawanga lisiti y'amawanga gano ndoza kanjikuwe waliwo amawanga agamanyiddwa goyinza okuyita safest countries for political dissidents, government critics and asylum seekers. Fred Lumbuye mabegakaawo yawulirwako nga asaba buli Munnayuganda yenna alina access oba alina obusobozi okumuyambako okubeera nga ava mu ggwanga lya ttaka aliroketinge adde mu ggwanga eddala yawulirwa nga asaba era Bannayuganda bangi nnyo omulanga guno baaguwulira nkakasa bali mugenda maaso n'okuba nga bakola ku nsonga eyo naddala abo abakkiririza mu nsonga z'enkyukakyuka kakati wuliriza waliwo agamu ku mawanga nange ngatta eddoboozi lyange kakati ku nsonga eyo bw'oba ng'oli munnankyukakyuka era nga wandyagadde okusigaza Fred Lumbuye ng'akyagenda maaso n'okukola omulimu ogwo ng'ate ali safe ate ng'ali comfortable nga ye omuntu amawanga gano wammanga gengenda okukusomera gagambibwa okuba nti kyoyinza okuyita safest countries amawanga gakyasinza okubeera safe eri ba government critics asylum seekers n'abantu abo government beziyigga nga baagala okulekerawo okuba okubasirisa babeere nga tebabasekeeterera amawanga gano gengenda okukuwa gagambibwa okuba nti gali safe newankubadde si lyotagenda wuliramu tekitegeeza nti teriri safe wabula ate tekitegeeza nti lyowulidde wano nti libanga ggulu wabula njagala okutegeeza gegamu ku mawanga agakakasibwa nti gali safe wuliriza the safest countries for political dissidents, government critics, and asylum seekers are nations with robust legal protections, strong adherence to international human rights laws, and a proven track record of refusing a politically motivated extradition requests. Amawanga gengenda okuwa ensonga lwaki gali ku lisiti eno nti gone mu byafaayo byago gamanyiddwa ng'oggyeko ekyokubeera nti gagoberera amateeka legal protections ng'oggyeko ekyokubeera nti gagoberera amateeka ku mutendera gw'ensi yonna n'okuwa ekitiibwa eddembe ly'abantu ate gano gayina kye bayita proven track record okubeera nti babadde balabiddwa nako gano amawanga galabiddwako nga garefusinga gagaana okuwaayo
abantu abaliyo mu mawanga gaabwe nga beewogomyeyo lwa nsonga za byabufuzi. Gano amawanga galina ne likodi yaago nti go gabadde gagaanira n'abasibe ne babagaanira ne bategeeza nti wadde mubaagala ffe tetuli wiringi genda mu maaso nakubanga omusibe ABC tumubawa. Kakati amawanga gano njagala gakusomera nkugambye gano go galina kye bayita track record egenda mu maaso n'okubanga eremera abasibe abantu bano ababeera banoonyezebwa gavumenti z'amawanga ago ze babadde nga basekeeterera. Kakati eno lisiti yerimu amawanga ago gye njagala owulirize ge galiwa. Eggwanga lya Iceland. This country operates an independent judiciary and holds a perfect record for free speech and protecting political exiles. Eggwanga lino lya Iceland ligambibwa okuba nti eggwanga lino lioperating lina kye bayita independent judiciary and holds a perfect record. Bakkiriza eddembe ly'obuntu okubeerayo n'omuntu yenna nga badde yadduka mu ggwanga ku nsonga za byabufuzi na ddembe ly'abuntu. Eggwanga lya Norway gano amawanga genkuwa ngenda gacategorizing wano tuli ku kye bayita Scandinavian countries oba kye tuyita Northern Europe. Iceland, Norway, Sweden, Denmark n'eggwanga lya Finland. Kakati bwe babayo munnayuganda ali eyo ndowooza osobola okubaako ky'okola. Norway strictly enforces non-refoulement laws, meaning no individual can be returned to a country where they face torture. Mu ggwanga lya Norway tosobola kusinikirayo mannyo nti ono ayogera ku gavumenti yo mbogenda omukime, tekisoboka. Sweden offers a well-established humanitarian asylum pathway with a deep institutional history of sheltering political dissidents. Eggwanga lya Sweden nalyo likola bulungi nnyo omulimu ogwo. Denmark features an incredibly transparent rule of law based legal system that blocks foreign political interference. Mu ggwanga lya Denmark kye bayita foreign political interference tekisobokera ddala, teriyo ggwanga ddala esobola kuyingira mu nsonga zaabwe era tebasobola kukikkiriza. Finland, renowned for low corruption and strong constitutional guarantees that protect activists from foreign surveillance or retention. Nti eno mu ggwanga lya Finland yo tosobola yadde n'okugenda okukola surveillance oba okunoonyereza ku muntu wo singa aba yaddukira eyo. Kizibu nnyo ago amawanga gasangibwa mu kye bayita Northern Europe oba kye tuyita Scandinavian countries. Western or Central Europe, wuliriza. Eggwanga lya Switzerland, Germany, Netherlands, Ireland, Belgium, Austria, Luxembourg, France n'eggwanga lya United Kingdom. Gano amawanga gali seefu nnyo ku muntu nga munnabyabufuzi era tebamala gakuwaayo, tekisoboka na kusoboka. Germany offers a constitutional right to asylum specifically designed to protect individuals fleeing political persecution. Switzerland, famous for its historical political neutrality and rigorous independent evaluation of international arrest warrants, Interpol notices. Netherlands hosts major international legal bodies like the International Criminal Court and fiercely protects freedom of expression. Mu ggwanga lya Netherlands ewali Dr. Nico eyo ate wali safe nnyo kubanga ye wali ne ICC. Ireland maintains a strong constitutional protections for free speech and provides a transparent, fair refugee determination process. Belgium serves as a diplomatic hub with stringent legal checks that heavily scrutinize extraditions requested by authoritarian regimes. Austria strictly adheres to the European non-refoulement doctrine, ensuring dissidents are not used as diplomatic bargains chips. Eggwanga lya Australia bino byowulidde mu sima ya ttake tujja kujjawo embassy yo mu ggwanga lya Uganda singa temuntu werumbuye. Mu ggwanga lya Austria oyo nonsense tebasobola na kumuwuliriza. Luxembourg features a highly developed legal framework with deep institutional safeguards for human rights defense. Neggwanga lya Bufalansa ne UK bwekityo bwe kiri. North America oba Oceania wali eggwanga lya Canada, New Zealand ne Australia. Canada globally recognized for its robust immigration and refugee bond, IRB, immigration and refugee bond. Mu ggwanga lya Turkey omuntu obeera protected nnyo ngera ne bwe kiri mu New Zealand ne mu ggwanga lya Australia. Southern and Eastern Europe, wuliriza. Eggwanga lya Portugal, eggwanga lya Spain, eggwanga lya Italy, eggwanga lya Slovenia, Estonia, Czech Republic, Slovakia, Malta n'eggwanga lya Cyprus. Agamawanga gali protective nnyo ku bantu nga Fred Lumbuye. Waliwo ne kye tuyita Latin America and Asian Pacific. Agamawanga abasinga obungi tebagettanira. Eggwanga lya Costa Rica batugamba nti Costa Rica is known as the Switzerland of Central America.
eggwanga la Costa Rica ye Switzerland weeyo. It has a long history of providing a safe haven to political exiles in Latin America. Fred Lumbuye asobola okubeera safe mu ggwanga lya Costa Rica singa aba atuuseeyo. Uruguay stands out as the most stable democracy in South America, boasting strong legal protection for civil liberties. Japan nayo bwekyo bweri n'eggwanga lya South Korea. Amawanga ago benkusomedde bw'obanga oli munnayuganda nga gy'owangaalira nange ndowooza ngatta eddoboozi lyange ku bannayuganda abalala bagamba nti omusajja mumuyambe. Bw'obanga oli eyo ng'olina obusobozi obusobola omutwala eyo gy'oli, genda maaso n'okubanga omulimu ogwo ogenda maaso n'okubanga ogukola. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV, webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Atanaba kubanga osubscribinga, bw'oba omaze okusubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka bwo, naawe teekawo wano eggwanga ly'okozeeko research ly'olabye nga lisobola okubanga ligenda maaso n'okuprotectinga omusajja, tubeere nga tugenda maaso n'okukola guno katuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.